Haji Osuzote nno mukadde waffe. Twasuze bwakadde bulungi. Amiina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji waffe mu kibuga bukedde naye tebukedde nga bwasanyu. Maziga na miranga myerere egiri mu kibuga. Tufiiriddwa omuvubuka ow'amaanyi ayitibwa Muhammad Segirinnya oba Honorable Muhammad Segirinnya Kawempe North MP. Ng'omusajja oyo abaddeko mu bulumi almost myaka ena. Naye ng'ekyaviirako ekyo kyonna kyonna butuufu byava mu byabufuzi. Abadde Luzira tegendako ne mu parliament kasi akola swear in ebintu kwe byakoma ne bamujotegako ebintu atemya abantu kugamba things of that kind. Muhammad Segirinnya tugenda kumujjukako ebyafaayo bingi nnyo. Yitikanga ama TV yeekalakasanga ngagamba gavumenti batukole bwe tuti nga musajja wabyanankyukakyuka nnyo. Era njukira ebiseera ebyo naawe wayogerako naye n'omugambo waaye mutabanya embeera bwetyo bweri n'ebimuwumulawumulamuko nga kiri too much. Naye nga gyebukedde olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 9 January avudde mu bulamu bw'ensi eno. Naffe ne tuuka okumusaasira. Era tusaasira ab'eŋŋanda ze Uganda okutwaliza awamu n'ekibiina kya National Unity Platform kuba kyabadde agweyo. Era nabutuuka basaasira bonna okutwaliza awamu. Haji tuleese gwe nga gwe omusajja omusiraamu ate omunabyabufuzi omukulembeze. Tusaba eddoboozi lyo eri Honorable Segirinnya famire ye ne Uganda okutwaliza awamu. Isebo. Bannayuganda bannange mwenna, bakulembeze bannange mwenna mu mitendera egy'enjawulo, mbika eby'enjawulo, ebyobufuzi eby'enjawulo, abataka kubanga Segirinnya erinnya lyabandiga eryo. Olw'amawulire agantegeezeddwa negembadde nakalabako wali ku TV nga Segirinnya yafudde. Segirinnya mutegedde okuva ng'akyali muto ddala. Twasisinkagananga nnyo naye ewa kojjange ow'Engabi awe Wandegeya nga bakubyawo ndotyalakya mungi nnyo. Era nagezangako okutuulamu nabo okubawawula okubaorientinga nga nabino ebibiina ebyo tebinnaba kubeerawo. Omukwano ne guvaawo ne gutebenta. Genda okuwulira Segirinnya wuuyo bamulonze ali ku lukiiko lwa ttawuni kanso ye Kawempe. Ogenda okuvaawo nti agenda nakwesimbawo. Member of Parliament. Member of Parliament. Omusanyi ayiseemu. Kale nno bw'ayiseemu tabadde wa mukisa era tabadde na mukisa gwa bukulembeze. Ne bakwatibwa ne basibwa ne balazibwa eno ne balazibwa eri. Era olumu nali ŋŋendako e Nairobi eyo twasinkana ku kisaawe awo Entebbe ne tulinnya Uganda Airlines n'etutwala naye bamulinyisiza mu katebe ng'alina maama bwe. Kono twatuukayo buli omu n'akwata eryamuleese. Era tubadde wano nga ne Hajjati naye bannange omuntu gwe twalaba naye ne mbuuzabuuza ewagundi awo nga sinnaba kulaba. Nnyina mutabani wange Umaru
nga era gwe mbadde nnindirira akadde konna kubanga be banna kawempe awo ndabe nga anantuusa ewa Ssegirinnya mukubeko ebirozo. Mukama Katonda takkiriza. Kano lwentyo nsaasira abafamire, nsaasira maama gwe namulaba naye ng'aleppuka naye, nsaasira ab'emikwano, nsaasira basiyalinga ekika, nsaasira abasiramu bannange. Ula musiramu naffe atuggiddwako najjululwa naye agamba nti Bayibuli etugamba nti munaafunanga birungi byereere n'ebibi mbisiimanga. Kale twebaza emirimu egyamulekwasibwa Katonda gye yamuleetera yagikola, era ejje gye yamugerera okukola bigiweddeko n'amweddiza n'amuzzaayo. Tulina okumusabira nti nga Mukama Katonda amulamuze ekisa, atunulire ebirungi byakoze kubanga abadde azimbye amalwaliro, abantu mubajjanjabiro naye nga saasobola gatuukako naddiraba kubanga kagundi oyo kawempe oyo namutambula nnyo mu kalulu aka 9/6. Kale nno mu mbeera eringa eyo n'eggwanga ndisaasira. Bamemba bannaffe aba paalamenti bonna awamu, ate n'okusingira ddala bannaffe oyo gy'abadde ava mu bannuupu. Ffe okubatunuuliranga ebyo nga bwe bali tukatwalanga akabonero ak'obukulu bw'ebirowoozo nti eggwanga terirowooleza wamu libaamu. Gw'atolaba ne Katonda naye yakisiima n'atonda ffe abantu ate n'atutonderayo ne Setaani. Ffenna tuli bitonde bya Katonda. Ne Setaani n'amutondawo. Malayika alimawuti oyo. Ajja n'agamba gatowulanga olwo weebuuza nti ono agamba okunona omutwe gwa munne anoonya ki? Oyo Setaani yatambula. Ayisaamu information ye. Kale n'olwekyo nno gye tukoma okubanga tulina enjawulo ezikkiriziganya, kyetukwatizaako okutunulira okulaba nga tutegeera ekitiibwa kya Katonda. Bw'abanga Katonda bw'atu bw'asazeewo amututte. Naye ate saagala mujje muddire okufa kwa Honorable Ssegirinnya ate okufuula akadaala k'ebyobufuzi. Ate addi lwaki tebakafuula ka byabufuzi? Kuba olredde abadde muna byabufuzi. Bwe tuba nga tufiiriddwa twogera ku nnaku eri wakati w'abazadde ab'emikwano n'eŋŋanda. Okategeera akantu ako? Kaakati bwe tuva awo ne twogera ku bulumi bw'eggwanga. Kubanga nze mbadde mu kuziika kungi n'omufu ne bamwerabira. Ne bajjuka bali abaana b'ebyabufuzi abaliwo. Kaakati ate neefuuka laala ya byabufuzi enjereere eri plain. So nga maama we ali mu nnaku. Kano katumwagaliza olugendo olulungi. Okwo kuba kusookagana. Bazina byabufuzi bangi bazze bapapa. Babadde balanga olumbe lwa Kato gundi. Nabo nga baali balamu bwe batyo. Naye ate obadde okimanyi okumanga nti olina akantu kwegeddeko nti Setaani asigala atambula mu bantu. Omukugu bayita Pastor Bugingo Nyonzimana yagamba nti nno nsaba Katonda Ssegirinnya oyo afe. Ne twebuuza yamukola ki? Kye twebuuza tunaffe koli Ssegirinnya yagambanga kyaki yo eri mu balonzi bange muzimba oleekaanira nnyo abantu. Nagamba lwaki amumanyira. Ekya Bugingo eri open word. Naye namugamba asaba ekole etya? Asaba afe. Kagamba bannaddiini abawedde mu ensa.
kuno okufa tekuliko kwagaliza na butagaliza teeka duty kali ajjadda naye agamba nti agundi afe ate oyinza okukakkana nga gundi agenze wayitawo emyezi egi n'olina agenda ne beesangayo mu kabuli nga beekubirayo kale no n'olwekyo nno kino ne bwokola olya nga oli mulamu nnyo ekyo tekijjawo kufa tekitegeeza nti afa abeera mulwadde okufa kufa ajje nga message yo ejja kutuuka bulungi eri ensi yonna naffe ngafa na flash on television tutuuka okusaasira kwaffe kweri mukwano gwaffe Honorable Sseggirinya mbadde ntwaka naye bwenti nga mujja ku interview tunyumyamu yanjuza olugendo lw'okuva mu kkomera nga bamubonyabonya bamukuba empiso bamuwa obutwa agenze malwaliro ag'enjawulo bamutaddemu obuyinja mu mubiri kumugyamu obuntuntu kwegamba musajja wattu afudde mu bulumi bungi naye nga haje kisinga okunewuunyisaako kye kintu kimu nga ogamba tetujja bitekamu byabufuzi tukiteekemu humanity akantu k'obuntu ripooti neekulaga nti nno Honorable Sseggirinya alina obutwa mu mubiri babumwera luzira gavumenti etafa reaction yonna kakati omuntu anayagata gavumenti nga kiva eri munda mu kkomera lwaki mbuza kino ekintu Munnayuganda wali mwadde magezi kikuba bino bye bituviiddemu mu byobufuzi kuwaŋŋana butwa kuutiŋŋana kufuna kuteekako empalana ate nga kitukyaliko tusale magezi ki era Honorable Sseggirinya wumula mirembe kuba ebyo byonna eyo bwe bivuliddemu awo oli akantu konna kalikola nabe kalibanga katini kanyiikuuli kenkana akaloolo nga kabi agenda akagabanako n'oyo alikola akanyiikuuli akatono kali nga akaloolo nga kalungi kagenda kujja mu maaso ga Mukama akagabane ye Katonda yatonda okufa naye nga buli omu amutonderamu ekkubo lya njawulo kyo kiri kubanga twasoma ku Busiraamu ne tugamba malayika walumba omutugumbuzi yajjanga butereevu nga bwe tuli wano tinkuddukidde mwoyo gwongumanyi gamba sooka ondeke nebeera struggle tojja kugutwala kuli olimu omusajja yakuba sisaana oyo eŋŋuumi kumpi n'eriiso likuukemu baddeyo n'agenda wa Mukama Katonda nti omulimu guwamba muzibu oli tajja kufa gamba nti nange babadde banzisidde n'eriiso kabuze katalibuukemu nga nkuba eŋŋuumi nkyusizaamu n'agamba tiye kakati Katonda n'akyusa bw'aba asindika malayika oyo omutugumbuzi ali mawuti oyo kaakati ate oli bwajja mwoli agendera mu nsolosozi yanuyewatirokukulu kusimba oli musota gwe gumubojja oli accident kaakati nga tekyali atunuulira walumba ono ate kati abavuga emmotoka dekima abakola batyaba naguno gujwa kakatonda wagamba nti akatwa bakamuweereeyo eyo engeri gya ono walumbe yanona oli nti nkwatizaako sitaano ne sitaani kitonde kigenda okusembayo mu kufa nga Katonda takyalina mulimu gwonna gwakyetaaza nga maze okutugumbula buli kintu era katulinde report postmortem report neva mu ddwaliro tulabe nti omukulu ono ebyaddala kiki ekimujje mu bulamu bw'ensi eno naye nga waki byenjogeko bizze byogerebwa bibaddewo ate tubirabyeko kwa nange kamakwe namukyaleko mu ddwaliro ensambya nga yakava mu luzira yakava mu kkomera naye nga all in all Katonda akulamuze ekisa tukwagaliza emirembe gya Katonda akusaasira ebyakusobako abantu abamagamba ffenna lyekkubo erikubo sikugamba bugambi tize reality kubanga njagala kati ondeetere ku bantu abaaliwo ku Muteesa asooka sibamanyi nabbamanyi bw'obakuŋŋaanya oyinza obbawezaamu akakadde akaba
bali bangi ensi yali nkalu balimu kale ekikolako kugenda tugenda ku byenteekateeka z'okuziika mujja kuba mutegeezebwa tujja kuba updates anytime era nga hajiye information ebadde nti okwagaliza family ya mukulu Honorable Segirinya government ensi okutwaliza awamu n'ekimu kya national platform bino okutwaliza awamu mugume era Katonda ajja kutugumya twengedde basaasira Katonda abagumize ddala akume atakumira mpeera aji bagamba atya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eyo gye twava twava wa Mukama ate bwe tuwetamu gye tudda weewaawo kale mubeere bulungi mweraba